Idi Musuuza nga mukozi wa Shreeji Stationers kati alina omukono gumu oluvannyuma lw'omulala okutemwako amasannyalaze ogamukubanga ali ku mirimu gya kampuni. Ninga kuonamu omutwe aga 3 phase awo nenvaawo nengwa saddamu manya byayo kuddamu tegera nga ni mu ddwaliro. Yamala ekiseera ku kitanda wabula atoma nti bakama be bakola kitono okumujjanjaba. Tebampa sente nkalu baleta bulesi za kujja banzijanjabako awo ne bamalira awo. Okuva lwe yafuna akabenje kano omubiri gutuuka ekiseera ne gumusiiwa era mweraliikirivu tiyandifuna kansa. Musuuza ayagala abayindi bamuliyirire olw'ensonga nti alina famire gy'alabirira. Abakampuni enveyo endirira obulamu bwonna bwensigazza. Ono si ye yekka afunidde obulemu ku mulimu guno. Ekyuma kyankuba neefuna obuvune ku ggulu naye natwalibwa mu ddwaliro naye obujjanjabi bwe nafuna tebwammala nkyawulira obulumi mu mubiri. Nali nkola kyuma bakiyita online kye nali nkolako mashini sijjukira lunaku mashini n'ensala. Leero abakozi mu kampuni eno bakedde kuteeka wansi bikola nga bagamba nti bakama baabwe babayisanga nsolo. Nina omukazi nina omwana famire yange Land Road abanja mulimu chemicals nyingi chemicals ezo zituyisa bubi. Abakyala abakolera wano nabo balojja okukabasanyizibwa. Bano kati baagala minisitule y'abakozi ebiyingiremu. Na ekintu kiri bw'oba wakiganye kyagambye amala wiiki ezi obeegi bw'oba okwata bwoti ebitabo oba ne biggwako agagwe fuluma. Kasa kugamba omukwano n'ogaana gwe ajja kutunya mpaka bw'onaafuluma. Tukoye embeera embi twagala bwenkanya. Abawala be baagala bo babongeza. Essuubi ly'abakozi bano libali mu Moses baleke ng'ono wa kibiina ekitaba abakozi mu kampuni ez'enjawulo. Atuddeko mu kafubo n'akola ku nsonga z'abakozi mu kampuni eno kyokka nga ab'amawulire bagaaniddwa okubeeramu. Wategekeddwawo olukiiko oluneetabwamu abakozi bakama baabwe n'abakulu okuva mu kibiina ekitaba abakozi mwe banaasinziira okusalawo ekiddirira. Ekyenjagala okuwulira okulaba nti union esayiningirwa wano abakozi banna rights zaabwe. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.